Amanya ndobozi bamtimes SMX representing straight out SMX media. Nga nakamala okuba story ya Eddie Kenzo okubeera nga celebrating the birthday olunaku olw'eggulo neera nga tewaliwo n'omu yavuddeyo kabeere ne ex we teyavuddeyo gamambo mukwano gwange bulijjo nali nkimanyi mu birthday eriyo nga 25 December ng'eya Yesu Kristo tewaliwo n'omu yavuddeyo beera nga mu wishing belated happy birthday oba happy birthday okujjako abaana abamuzinidde ne bamuyimbira akayimba nga bakulembeddwa mu kapiripiti be bamuweereza ka message era Eddie Kenzo ke ka clip kokka ke uploadinze ku official Facebook page ye nga alaga abantu abamusanyukiddeko niranga yabadde group y'abo abaana bamuzinidde ne bamuyimbiramu akayimba ka semyekozo ne bamuwishinga happy birthday so nako olwaleero ku boxingidde munnange byebyo daddy bamuzaala ku Christmas ate omwana ye bamuzaala on boxing day Amal Musuza ya celebrating 5 years olunaku olwaleero lwa boxing day era nga mukyala Hamuza Sebunya omubwati Rema Namakula yasuze kutebuuche nga awulira olunaku lukyadde okubeera nga celebrating birthday ya Yamuwalawe nga awezezza emyaka 5 Amalo Musuza yatwogera kati awezezza emyaka 5 era nga Rema yamukoledde birthday nnungi ne abasookedde mu bifaananyi nga twalabako ku lunaku lw'emikolo gy'okwanjula Hamuza Sebunya nti basookera mu bifaananyi a day before the event even this time around Rema akakodyo ke yakozeseza kwa celebrating birthday ya Yamuwalawe nga awezezza emyaka 5 ndoze ebifaananyi babyekuba within the week before today so today lugenzo tuuka nga Rema atuweereza bifaananyi simanyi bayigenda fulumira mu segments meka ngoba ebyomukolo ebyali mu bafulumya session yasooka ne bafulumya session ey'okubiri at this time round chetuba tutwala mu twakafunako session emu ebifaananyi bya Muwalawe byamukubizza nga bagenda celebrating a birthday nga aweze emyaka 5 bweddu era Rema akedde ku official Facebook page ye n'ateekayo obako bwagaza Muwalawe amazaalibwa amalungi nera n'atukakasa mbu buli mwaka luno olunaku lumuwe essanyu eddembe buli kimu lwakuba lwe yazaalirako omuntu gw'akyasinza okwagala mu bulamu bwe era ye Muwalawe gw'alina omubwati Amal Musuza munnange byeggulo olunaku lwayiseewo nga tajjukirako na Eddie Kenzo mbu birthday yabadde yaggulu naye yalele ya Muwalawe agimanyi nnyo oyo gwe bayise omukyala Rema Namakula Eddie Kenzo wenzijidde ku mpewo abadde tanavaayo kuwishinga Muwalawe happy birthday nnungi naye nga kyemmanyi mbu ssaawa yonna agenda beera nga muwa surprise if not nga amugulira ekyawe ekyasinza obulungi awo wensaasirira Sebunya tikati naawo birthday ya Muwalawe taata wayagala okujja banaamugoba ate baamugobe ekyo kye nneebuuza Daddy Eddie Kenzo wabeera nga aleese ekirabo wa Muwalawe bagenda mugobera ku mulyango tebamugobere ku mulyango oba n'agenda eno Seguku Muwalawe gy'anaafunire yo wabeera n'agenda Seguku ane agenda omuleetayo banaatuma mukozi mutwala Amalo Musuza agende wa taata wa kime ekirabo akomewo oba ne Rema Namakula yanaatwala Muwalawe kime ekirabo okuva ewa daddy akomewo oba mbu Rema tagenda kukkiriza daddy wa mwana kirabo bamuwishinga happy birthday nnungi so amaaso ku lutimbe katulabe byonna gye binaggwera amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media I sign out.